أق أق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أمتنا مجفق ويستوى الله بإنجان من بالدير يوم بكا صلى الله عليه وسلم برغانا تباني للزا ممسوم وفي ate gwetuyigiramu ebitendo gwetuyigiramu obufulumiro bw'ennukuta n'okubeera nga tusoma ekitabo ky'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tukitereereza ddala tusaba oweekitiibwa Allah abeere nga atusiima. Omulundi ogwaleero insha Allah tugenda kubeera nga tutunuulira ku lulimi ennukuta eziva ku lulimi, ng'era tugenda kubeera nga tutunuulira ku nnukuta esookera ddala ennukuta ya qaf, ezimu ku nnukuta eziva ku lulimi. Naye olwaleero biidhnillah tugenda tutunuulira ennukuta ya qaf. Ennukuta ya qaf eno evaawa? Ennukuta ya qaf eva min aqsa lisani ma ma yuhadhihi min alhanaki allahmiyi. Kiddamu, min aqsa lisani ma ma yuhadhihi min alhanaki allahmiyi. Ennukuta ya qaf eva min aqsa lisani, olulimi gye lutandikira, olulimi gye lutandikira, olulimi gye lutandikira. Olulimi lwaffe lulina gye luva, kati olulimi gye luva eno gye lutandikira, oba paati ey'olulimi eri okumpi ennyo n'eddookooli ng'ekwataganye wamu min alhanaki allahmiyi, ng'ekwataganye n'ennyama y'oluba oba kalinganga akanyamanyama ak'oluba. Omuntu wano yatondebwa Allah n'atuwa emba, omuntu alina oluba olwa waggulu n'oluba olwa wansi. Kati oluba olwa waggulu gye lutandikira eno nayo gye lutandikira waliyo akanyamanyama. Kati akanyamanyama ku mwana wattu kajja ne kakwatagana n'ennukuta, kajja ne kakwatagana n'entandikwa y'olulimi ne wavaawo ennukuta ya qaf, ne tubeera nga tukisoma nti aqo aqo baqo taqo. Kyekikwataganye olulimi gye lutandikira eno kye tuyita aqsa allisan, eba ekwataganye n'akanyama k'oluba olwa waggulu, ne wabeera nga wavaayo ennyukuta. Ebintu ebyo bikwatagana, we bikwatagana ne bibeera nga binyigiri, nga entandikwa y'olulimi enyigiriza ku kanyama k'oluba olwa waggulu, ne wavaawo ennyukuta entuga aqo aqo haqqo haqqo. Era olulimi owulira nga luddamukko emabega, olulimi luddamukko emabega, ennyukuta eyo nebeera nga bwe tuba tusoma ebeera engejja bulungi haqqo. Bana batu ennyukuta eyo nzibu etawanya abantu abamu, kyova nti bannakairo abamisiri abasinga baboogera mu lulimi lwabwe hammiya, ennyukuta ya qaf tebagyogera nti qaf, bagyogera hamza. Wali ekigambo agamba nti qala agamba ala, yaqul ul yaul qala agamba al, qul yaul, kwegamba bagifaananya hamza. Lwaki bagifaananya hamza? Olw'ensonga nti omuntu ye nga ye yakolebwa ku mbeera eyo okubeera nga ayagala ebyangu. Kati ennyukuta ya hamza tuba tugyogera jjukira erimu rikhu, erimu obwangu. Kati ekigambo kyanaga qo addeyo olulimi alusembeza aluteeke waggulu guluba, yagamba al. Abo bannakairo oba abamisiri we batyo boogera ennyukuta eyo eya qaf. Kati ezimu ku nsobi ezikolebwa ku nnyukuta eya qaf eyo okubeera nga tugyogera nga kaf. Mujjukire nti olulimi gye lutandikira awo tujja kulaba ennyukuta eya kaf nayo weeva, naye nga zaagala okweriranagana. Kati abamu tugiyita kaf. Olina agamba ekigambo qalu nakalu, qalu nakalu, ennyukuta eyo nabeera nga agifaana. Sobi endala ekolebwa ku qaf eyo okubeera nga tugiwa hams, okugiwa obusirifu. Ennyukuta ya qaf ya jahaw, si ya hams. Ya qalu qa qa قالوا قالوا لا قالوا قالوا جهر، ما فيش همس خالص. هنا همسي هنا نقطة يا جهر، أتين نقطة يا شدة، وجول يانجي نامان نقطة يكون ونقطة يا مان، وجول حق حق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل حقي حق. Yeyo ennyukuta
ya qaf qul huwa Allahu ahad qu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.